Abaagalwa ab'emikwano musuze mutya eyo bannyabo ne bassebo. Njagala kubalamusaako mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo, era njagala okwebaza Katonda oyo weewaawo okubukeesa nga tukyasoomoka obulamu, si weewaawo. Wano wensabira Mukama atuwe omukisa gwe ogutaliiko buyinike leero ne bulijjo. Amiina. Zo ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi ogw'omunaana 2026. Sabbiiti yaffe eya camp meeting. Bannange baageza camp meeting ennungi. Njagala tuveemu nga tuzaalibwa buggya mu byonna Mukama atuteeketeeke olw'okuddako ogw'omulundi ogwokubiri. Nga bw'eri sabbiiti ku makya, kale mbatuusaako omulimu gw'enjiri missionary report. Gano nno ge mawulire agakolebwa okuyita mulimu gw'enjiri mu nsi mu wiiki eno. Omulimu guliko omutwe ogugamba ekitabo kya Sofiya ekisinga okumunyumira, nga gwo omulimu guvudde mu nsi eyitibwa Bulgaria. Ebitonotono ebikwata ku Bulgaria's motto egamba Unite makes strength. Ekirala, ensi eno y'emu ku nsi enkadde ennyo ezasookerawo ddala okuva lwe baaziraba tekyusanga linnya lyayo. Ate ensi eno ya Bulgaria y'ensi esinga obunene okuproducinga mu nsi yonna ekirungo kye bayita lavender ne rose oil mwe bakola French perfume n'ebirala. Gwo omulimu gukwata ku mwana omuto Sofiya, nga awo Ritanola Walungama kangu kumunyumize, era nsaba owulirize omwana ono omuto Sofiya bamwogerako ki. Omwana omuto ono Sofiya kigambibwa nti ayina emyaka 2. Omwana ono muto ayina amagezi, yekenneenya ensonga. Ekyewuunyisa omusomesa agamba omwana ono yali tawulirangako ku bya Katonda, anti ewaka waabwe bazadde be baali si bannaddiini nga tebagisoosowaza. Kyokka newankubadde bazadde be baali si bannaddiini, baali baawulirako ebirungi ku ssomero ery'emutendero gwa Kindagateni, nga lino lyali lyaba SDA mu kibuga ekikulu ekyabwe ekya Sofiya. Kale ng'abazadde baateeza omwana waabwe asomere mu ssomero eryo. Omusomesa agamba nga Sofiya atandise okusoma, omwana ono bebi Sofiya yayagala nnyo ebigambo bya Bayibuli bye yawuliranga buli ku makya mu kibiina, anti ng'abasomesa bye basoosa. Sabbiiti ewedde twalaba nti essomero eryali litandikibwawo lyali ligenda kusomesa abaana empisa za Badiventi. Kaakati batandise. Omusomesa wa Sofiya agamba omwana ono yajjumbira nnyo okuwuliriza ng'emboozi ezaali zimugambibwa, era okukkakana ng'awezezza nnyingi mu mutwe gwe. Agamba nti Sofiya agenda okuweza emyaka 3, emyaka emeka yali asobola okuyunga bulungi nnyo engero za Bayibuli. Nti olunaku lumu omusomesa yasomesa olugero lwa Samusooni n'abalaga engeri abantu ababi gye bakwatamu Samusooni ne bamusiba mu kkomera. Abafirisuuti, Sofiya yagamba, Abafirisuuti Goliath gye yali ava. Yayongerako nti Goliath yali ava mu biseera ebya kabaka Sawulo ne Davidi. Ebigambo Sofiya bye yayogera omusomesa byamuwuniikiriza, kubanga mu mazima omwana ono yali muto nnyo ddala. Omusomesa agamba olunaku lumu maama wa Sofiya yamuweereza ekifaananyi kye yali akubye Sofiya ng'atunula ali mu kitabo ky'abaana kya lesoni eza Seventh Day Adventist. Omusomesa yeewuunya kubanga yali tawangako katabo ako Sofiya, era bambi n'akubira maama we n'amubuuza Sofiya akatabo ako ate yakagyewa. Wano maama wa Sofiya yaddamu omusomesa nti waliwo omuntu eyakamuwadde, twabadde tugenze ku kiduuka.
ekimu. Sofiya yayagala nnyo akatabo ako akaamuweebwa omwali mujjudde ebyokuyiga eby'essomero lya Sabbiiti mu bato. Okumanya omwana omutono Sofiya yali yeewuunyisa. Omusomesa agamba yatwala Bayibuli y'abato ewaabwe buli lunaku ng'anyumirwa okulaba ebifaananyi ebyali birimu ebijjudde langi ennungi. Teyakoma kulaba nga bifaananyi byokka, wabula yajjukiranga n'emboozi omusomesa bye yali ababuuliddeko wamma ggwe n'abiraba mu Bayibuli eno gy'alina. Omusomesa agamba okumanya omwana ono yali yeewuunya. Bayibuli eyo gye yalinga alina ng'agenda naye awaka yali ya ssomero, naye wadde yajjanga nayo ku ssomero yatambulanga nayo buli wamu we yalaganga. Kino kyawaliriza okubuuza omwana ono. Omusomesa agamba lwaki yali atambulanga ne Bayibuli buli wamu? Omwana omuto Sofiya yamuddamu bw'ati, anti tica ekitabo kino kyensinga okwagala, kyokka ate ewaka tetukirina nga kyange. Omusomesa yeeyongera bweyongezi kwewuunya, era wano we yategeerera nti bambi omwana ono yali ayagala Bayibuli ewaka waabwe ng'ate yiye. Kale omusomesa bwe yakizuula ekyo, akawugezi ng'abato baddayo ewaka, yamuwa Bayibuli ng'ekirabo. Bannange Sofiya kataafa essanyu, yasanyuka nnyo ng'alaba atwala ku luno Bayibuli ewaka waabwe nga yiye. Yagitwala n'agitwalirako ne jjajjaawe wiikendi eyali eddako. Omusomesa wa Sofiya agamba mu mazima yeesunga okulaba omwana ono Sofiya ng'akula, kubanga mu bulamu bwe alaba olugendo olunene ye ne Katonda. Omusomesa agamba okumanya omwana ono bannange yeewuunya era yeesunga okumulabako ng'akuze. Amanyi n'okusaba, asabira ekibuga kyabwe Sofiya, n'asabira n'ebimera ebiri mu kibiina kyabwe buli ku makya. Kibuuzo, omwana wamumanyiza okusaba? Oba singa tubeera mu kilaasi nga ffe abasomesa b'abaana n'omugamba bambi asabe atulika n'akaaba, kitegeeza ati muyigirize okusaba n'ebiba bigambo 5 n'ebiba bigambo 3 accordingly to the age. Ne bw'alikula tagenda kuva mu nsonga eyo ey'okusabanga ng'ali yekka. What an intelligent girl, Sofiya! Omulimu guno nguweereza omukyala Nashiba Kugonza. Atara oyo mukolemu omulimu. N'abazadde abalala bambi mukikole nga kikyasoboka, kubanga ekiseera kijja kutuuka nga tokyasobola muteekamu ky'oyagala nga it's too late. Omulanga gujja gye tuli. Mwenna abawuliriza, abangoberera, abawuliriza omulimu gw'enjiri buli Sabbiiti ku makya, bambi mutoole wala nnyo kkooti eno, kubanga ekirabo ekya Sabbiiti ey'Okuminisiti kye tugenda okuwaayo kigenda kuyamba essomero ly'abaana abato Colourful Hope okusenguka okuva mu kifo ekipangise bambi bagende mu kizimbe kyabwe mu kibuga Sofiya. Bagamba abaana abasukka ekitundu ku ssomero bava mu maka agatali ga Badiventi, so nga n'abazadde abamu bangi nnyo tebakkiririza mu Katonda. Basuubira okusomesa abaana empisa etya Katonda nga babaleese mu ssomero. Tutoole wala awo ku baasaayo awali 13 offering bambi teweerabira okuteekamu ekirabo, bambi weebale kuwagira projekiti ekyusa obulamu mu Bulgaria. Saba Mukama akumpeera omukisa. Happy Sabbath.